enjawulo eri ku mulimu gwammwe gufaanako n'ogwaffe si gwa lubeerera okukolera kiseera naye n'okukola n'obuvunaanyizibwa n'okukola n'okugyamu omuganyulo. Njala kwebaza okuba nga mutera ne mwerwanako okuyimirizaawo amaka gammwe okusomesa abaana bammwe n'okuyimirizaawo ekitundu kyaffe kino ekya Buddu. Mukyala Kakande mukyala Kikomeko ebifunza abyogedde lwe naalangirira nti nzija wano ku lwa byabufuzi kaasa mmeeme nja kujja nga byebindeese. Olwayo nze okubalingizaako nakubagamba nti mugende mukole tufune ssente tusomese abaana tuyimirizeewo eggwanga tweyimirizeewo. Ntera okugamba bato bange ku siteegi za bodaboda nti ennaku 7 mu wiiki ku siteegi ennaku 4 3 zibeere mu nnimiro kubanga n'empeero gye musiibamu tojja kugiwangaaliramu ojja kulwala. Ku siteegi kuno obuza okubeerako ennaku 4 oba 5 biri mwezi w'ennimiro obulamu bujja kukyukako. Zino emmwanyi si nnyingi, eno giri emiti 3,000 zisimba acres 6. Naye omusajja omukulu ali mu myaka gyange oba wansi wange tosobola keera ku makya ng'ogende kufukirira miti 2. Ofuna emiti 2 oba 5 genda ogatteko emiti bimeka 2. Ate ekyemmwanyi kikyaliko nti omusana gwayase nti enkuba nnyingi nnyo wozulewo okola ki? Bepongo oli munafulubojje. Nzize kuba zaamu maanyi nga omulimi nti ekyemmwanyi kyaddala. Yakuba zaamu maanyi nti nnyinimu bwe yatulagira tugende tuddemu tusimbe ekirime kino yali atulootedde bulungi. So mbasaba mugende mwongerezeeko omanye nti guno omwaka tegunsaze nsimye emeeka y'emmwanyi. Nze kino ekyange katono ntandikwa emiti 3,000 amanyi ebbeeyi y'emmwanyi mumanyi sente eziri wano. Bwe mumanyi nga wakyejo temukkiriza zitwala kubanga sente nnyingi ajja kuba atwonoonedde. Bwe mumanyi nga azooka ku ssaawa 5 tujja kwetera ebijanjalo byabaasiga. Bino byetaaga muntu alina okwewaayo anaawaayo obudde bwe n'akikola n'akibeerako. Ate muyina ebidduka bino essubi si ya ssente nnyingi okulitangaza ssente nnyingi. Bw'onnyuka n'enjole buli lunaku buli wiikendi nga nja kubeerayo n'enjole 10 zennyuka najjo ojja kulima emmwanyi n'enseeko oluwali. So mbasaba mukiteekeko omulaka mukitambuze. Twabatege abalimba nti tumanyi byabufuzi tubitegeera abatukozeeko effujjo tubalinga naye tubibeegendereza bwe tutuna obudde bwakyo. Waliwo wano omusajja gwe bayita Kiberu beddalaani George mumumanyi